Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omuwulizo omulungi owakyenda mu ssatu katonyezemu IUFM weebale kwekumira ku mukuto gw'esigika era tukwebaza okubanga akalimi tokakyusanga yonna gy'osinzira okubanga owuliriza tugamba nti oli wa bbeeyi tusaba Allah abenga kusasulamu obulungi. Kabiji Rashidi twatuuse dda okubanga tugenda mu maaso ne programu ebyafa by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Lut Sulaiman Wandera naye yatuuse dda okukwata ogugwe kubanga yatunnyonnyola ebyafaayo ebyo nkola gwakwanjula. Ate IUFM Facebook page nayo tutwala live ne tubanga tusobola okubanga tulabika ku mutimbagano ne Kibra media nayo gyeri tutwala live ne tubanga tusobola okubanga tukola ki tulabika ku mutimbagano. N'olwekyo omuwulizo omulungi kankwanjulire mukama wange yatuuse dda Sheikh Lot abatulire ku salaamu oluvannyuma tulabe twakomawa kubanga kano katogo tugenda mpola mpola omuzungu akiyita series kati bwe twakomawa tulina okutandikira. Mukama wange neyanziza okubanga weerekereza nojja ogenda mu maaso n'olugendo okulaba ebyafa by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Twasemba tulaba nga wasiza Khadija ku myaka 25 wakati awo ne bawangaala Khadija n'amukolera ne bakola ebintu bingi awo nategeera nti kalina zaaliyo nti ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasulanga mu kalina ku myaka egyo. Allahu akbar. Saba Allah abenga atuwa okumanya ebyafaayo by'omubaka. Akati nno basole ku salaamu oluvannyuma tusimbulirawo Khadija wennyini bwe yaleka twaleka Khadija. billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Salatun wa salamun yaliqani إلى خير الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. twebaza Allah jalla wa ala mu byonna kyatuwadde ekyengera ky'obulamu. Twebaza bonna bonna batugoberera mu byafaayo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Omuntu bw'aba ayagala omuntu afuba nnyo okumulondoola era abatuwuliriza erudda eyo mbasaba nti temukoowa mubeere nga mulondoola nabbi wammwe. Bwe munaaba mumutegedde oba oli awo okugoberera enkola ye kijja twanguwira. Ntero kyogera nti bannabyabufuzi balina abantu be bakoppa ne bafuna ebizibu tebafaayo. Akoppa Mandela ne bamusiba mu kkomera egamba aba alaba nga ali ku sunna nti buli yenna omukulembeze balina mumusiba. Kati omutima ogwo gwe twagala okuteeka mu musiraamu atuwuliriza nti okumanya ebifa ku nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitundu ku bukkiriza bwo. Ate nga bw'oba oyagala okukkiriza Allah olina okukkiriza omubaka, era bw'oba oga nti oyagala Allah era olina okwagala omubaka. Okujjako bwe tuba nga tumwagala tulina okumwagala okwagala okwa bulijjo ne tutasukka. Bwe tusukka tusobola okumujja ku madaala Allah ge yamussaako ate ne tumutwala ku madaala amalala ne tumufuula nga bannaffe bwe basitula omuntu oli ne bamujja ku ddaala ly'obuntu ate n'afuuka Katonda.
kati fe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tumwagala naye nga tumwagala okusinziira nga bwe yatulagirira situsaana kusukkawo mu Luwarabu kye bayita guluwu fe situyinza kusukkawo awo kubanga nakyo nabbi yakituyigiriza omulundi ogwaggwa oba kye twasembayo okwogerako twakomekkereza Khadija ne nabbi sallallahu alayhi wa sallam nga beewasizza era ntunyonnyola bulungi nti Khadija okwewasa ne nabbi sallallahu alayhi wa sallam tekyakyusa mu mbeera za Khadija naga nti kati nze omugagga kati oli alina kubeera wansi wange. Khadija yasigalawo ng'agondera bbaawe niwankubadde nga yali amusinga ssente, yasigala amuweereza niwankubadde nga yali amusinga ssente n'okusukkawo. Ebiragiro byalinga byani mu makaawo? Amaka ebiragiro byali bya mubaka sallallahu alayhi wa sallam. Yamutegekeranga ebyokwambala, n'amutegekera ebyokulya, n'amutegekera ebyokwebakako, buli kimu ng'akimutegekera ng'era omukyala bw'ateekateekera bbaawe. Kati ababadde balowooza nti buli lw'owasa omukyala omukulu obeera oli ku sunna eyo okutuukirira, embeera zirina kubeera nga za Khadija ne nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, kubanga empangala yaabwe yali yanjawulo. Khadija teyalangirako nabbi yadde n'olumu ng'essaawa eno bw'osobola okulaba wakati w'obufumbo bw'emyaka ekitakwatagana nga bwe bibeera. So Khadija radiyallahu anha yali mukyala w'amaanyi, yali mukyala mulungi, yensonga lwaki nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yamubala mu bakyala abataano abagenda okubeera ba sayyidaatu ahli aljanna, abagenda okukulembera abakyala abagenda okubeera mu jjana. Era mu hadithi yo nabbi bw'aba abala abantu abataano asookera ku Khadija. Bw'ava ku Khadija n'azaako muwala we Fatima, okwo n'alyoka ayongerako abalala. Niwankubadde nga Aisha yali amwagala nnyo mu bakyala be bonna naye teyamubala mu bantu bano abataano. Niwankubadde nga Aisha naye agenda kubeera mu bagenda okuyingira ejjana, yes, naye tagenda kubeera mu basayyidaatu ahli aljanna. Baseruganda ne bannanganda abatuwuliriza ebweru eyo, njagala mukkirize tweyongere okusesetukamuuko. Ebigambo bwedda byembanyumiza bibadde ku myaka okuva ku 25 nga nabbi agirina 25. Kati nabbi bw'atuuka mu 35 waliwo ekirala ekyakyukawo era nga kyali kya buvunaanyizibwa, n'ekyobuvunaanyizibwa ekyo baddamu okuzimba Kaaba. Baagimenya, yes, nga tannabeera nabbi ng'alina emyaka 35 ng'awo kabiite wa Khadija era ng'amaze okuzaala Zainab, yali amaze okuzaala Ruqayya, era yali amaze okuzaala Kulthum. Ebyo byonna okubeerawo baddamu okuzimba Kaaba bopya nga nabbi alina emyaka 35. Naye lwaki abawandiika ebyafaayo by'omubaka sallallahu alayhi wa sallam baleeta ekyafaayo ekyo ky'okuddamu okuzimba Kaaba? Ekyafaayo bakireeta lwakubeera nti participation y'omubaka, okwenyigira mu kw'omubaka mu kuddamu okuzimba Kaaba kyataasa Abawarabu okuddamu okulwana, kubanga Abawarabu bo baali bamanyiddwa nti basajja balwanyi. Era mu kuzimba Kaaba nga bwe tunaakiraba balina we baatuuka ne baawukana kati ebitala biveeyo. Ataasa Abawarabu yali nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Bika mu Bawarabu nga byagala kwemalawo. Kati Kaaba
kyanjawulo nnyo mu Bawarabu. Omusiraamu n'atali musiraamu bonna bagulumiza Kaaba. Omusiraamu n'atali musiraamu bonna batya Kaaba. Era baagirayiranga n'okugirayira. Ndayidde Kaaba okutuusa Nabbi yabagamba ng'afunye obwannabbi temulayiranga Kaaba yadde bataata bammwe yadde bamaama bammwe wabula man kana halifa oyo yenna abaalayira falyahlif billah alayire ku linnya lya Allah agambe nti wallahi billahi tallahi. Nabbi bwatyo bwatulungamya mu kulayira tulayira Kaaba yadde nga yabbeeyi. Bwe tubanga twogenda ku Kaaba tutegeeza qiblatul muslimin. Abasiraamu kati we boolekera nga basaala era tutegeeza sharafu hadhihi al umma. Tutegeeza ekitiibwa kya umma eno. Ekitiibwa kya umma eno Kaaba. Era singa umma eno Kaaba babeera bagijjeewo ekitiibwa kya umma kiba kigenze. Kyeva olabanga abantu Kaaba baali beewaayo okugirwanirira newankubadde nga baali bakimanye nti super power waali nga ye Allah tabaraka wa taala ye kennyini yakuuma Kaaba ye. Njagala mujjukire nga lutandika nabagamba bwe baali bajja okumenya Kaaba Abdul Muttalib baamugamba ku Kaaba eyo mu ngeri y'okugirwanirira nagati nze ekindeese wano ssebo Aburaha sizze nti tuteese ku byokulwana ku Kaaba wabula engamiya zange ze watutte ze njagala eri Kaaba eriko nnyiniyo y'anaagirwanirira era Kaaba nnyiniyo yagirwanirira ye. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. تكفون ولا شيخ كتم بواربو تواجفون لولي مبواربو مبواربو كعبة شابو ققة كعبة الله تبارك وتعالى قبوا قاما أنتي أن ينبي يجفولا مثابة للناس وأمنا يجفولا nga kyekintw abantu buli yenna omukoowu kyawummulirako Kaaba. Buli yenna awulira nga alina insecurity ku Kaaba. Era kyeva olabanga Nabbi sallallahu alayhi wasallam tujja kutuukayo mu maaso bwe yagenda ku Fathu Makka okuwangula ekibuga Makka yagamba nti man dakhala baita alharami wahuwa amin. Agenda okuyingira wali awali Kaaba tewali anaamukwatako. ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ناجند okuyingira wa Abu Sufyan oyo naye aina security tewali agenda mukwatako kubanga ne nyumba ya Abu Sufyan yali kumpe nnyo ne Kaaba. Kaaba Abawarabu wali bwe yeeyamanga okukola ekintu n'agamba ngenda kukola kino yawandiikanga n'agenda ku Kaaba n'atimba ekyeyamo kye. Yes. Ng'olini bwagenda okwewola n'agenda wa musaakulu neyewola omutwalo bawandiika nebataka ku Kaaba. Abantu n'abamu bwe baazaalanga abaana awandiika amanya g'omwana n'agasa ku Kaaba. Bwe bakolanga meeting ne baba ne resolutions ze bakoze mu meeting buli omu zaateeka okuteeka mu nkola baziwandiikanga ne bazisa ku Kaaba. Si ekyo kyokka n'abatontomi ababeera bayimbye ennyimba zaabwe oli bwe yafulumyanga oluyimba nga lulungi nga lw'amaanyi bamuwaana ng'agenda ng'alutimba ku Kaaba. Kati Kaaba kyali kintu kya njawulo yensonga lwaki baakissaako amasanamu 360 ng'abantu bagasinza. Kaaba baatuukanga n'okugyetooloola nga bali bukunya. Yes, Abawarabu obusiraamu tebunajja kati. Obusiraamu bwali buzikidde. Kati taddo baagikoleeza budde bupya ye Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam.
kati singa obenanga osomye aya eri mu surati Bakara Allah wagambira nti wa idh yaru Abdullahi minash shaitani rajim wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawaida min albayt wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Singa obenanga wetegereza aya yegamba nti jjukira Ibrahimu lwe yasitula omusingi ogwa Kaaba ye Ibrahim ne mutabanyi we Ismail ne bazimba Kaaba era ne bagamba nti rabbana taqabbal minna ay Allah kiriza bino byetukoze innaka anta samiul alim kubanga gwasingayo okuwulira era gwasingayo okumanya. Aya yekulaga nti nabbi Ibrahim si yazimba Kaaba yatandikira waggulu qawaida omusingi gwa Kaaba nabbi Ibrahim agenda okuzimba Kaaba ng'omusingi weeguli. Akati kyetubuuza ani yazimba? Ibrahim alyoka ajje asangewo omusingi yere mutawanyiwe babisitule. Tulina obuzibu nti alqur'anu lam yatahaddath an dhalik. Qur'ani tekitunyumizanga wabula bwe mala okuleeta nti wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawaida min albayti. Abamanyi nga batandika okuvaayo okunoonyereza omusingi guno jagutegeera atya, omusingi guno ye bani abaguzimba. Kati abamanyi bagenda batugirayo ebintu ebyo ne batuyamba naffe okubeera nga tubisoma tusobole okubinnyonnyola abalala. Naye ng'ekituufu kiri nti awwalu man bana alkaaba almalaika. Abantu abasooka okuzimba Kaaba okuzimbibwa ku ntandikwa bali bamalayika be basooka okuzimba. Naye ne bagizimba yonna baali batandise omusingi nga bazimba kubanga Allah yabalagira nti mugende muzimbe Kaaba. Abantu bange abanaabeera ku nsi bajja kugyetooloolanga kubanga mu kaseera ako bamalayika bali beetolola arishi ya Allah. Bamalayika gye baali beetoloola. Kati bano Allah n'abalagira bajje ku nsi bazimbe ennyumba abantu abanaabeera ku nsi gye bagenda okwetooloola. Bwe batandika okuzimba okusinziira ku muwandiisi agamba nti Allah n'abasaasira ng'abalaba batewaana ne bamalayika naga mukomaawo. Era ne Allah bwe yamala n'azimba Kaaba n'azimba ennyumba ey'okwetooloola ng'eri waggulu wa Kaaba gye bayita Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur Allah yagirayirako mu surat wa Najm, ndowooza Najm, suratu Najm wal Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur eringa bw'olaba Kaaba ffe twetoloola Kaaba wano ku nsi. Kati waggulu wa Kaaba waliwo Baitul Ma'mur. Kati malayika zo zibeera zeetooloola Baitul Ma'mur. Akati ffe abantu ne twetoloola Kaaba biri mu layini y'emu. Era wala allahu kiyinzika okubeera nti y'ensonga lwaki Saudi awali Kaaba obwengula babukumba butiribiri tebakkiriza kintu kyonna kusala waggulu wa Kaaba. Allah ayina ebyamagero. Lumu twatuula twali tugenze ne Haji Ahmad Awetaaka e Makka. Twagenda okusaala dhuhuri ne tusigalayo, ne tusaala ne asiri ne tusigalayo, ne tusaala ne magaribi ne isha ntuvaayo omulundi gumu. Yes, ku haram, yes, twatugenze Makka mu hijja. Naye twetegereza obunyonyi enjiibwa egenda n'ebuuka naye n'ogirabanga egenda okusala waggulu bweti n'ogenda okulaba ng'eweteti. Sitwalabayo kanyonyi togamba zino zibeeramu abantu obunyonyi buno birds. Sitwalabayo kanyonyi kasala
era enkuba yagenda n'esiba obutaayi ne butandika okwetooloola awo ne lowooza nti oba oli awo akataayi kandisala ne kava kuno ne kadda kuli tewaali kataayi kasala. Era awo bwe twamala oli lwatugamba nti n'ennyonyi awo teyitawo. Kati bwe twambuka waggulu ku madaala ne tugenda ku fulo ey'okusatu manga kati masjidi basaamu bazimba kalina ku fulo ey'okusatu oli nandaga nti obutaala buli obulaba obumyansa bwe buti nti yimbulaba naga nti obutaala obwo baagala okubalaga ali mu nnyonyi nti awo toyitawo, yita ku mabbali awo toyitawo. So Kaaba Allah yagiwa ekitiibwa. Bamalayika bwe bakomyawo Nabi Adamu alayhi salatu wassalamu naye n'atandikako. Era bw'atandikako naye teyamaliriza, n'akoma we yakoma n'anafuwa, ndowooza n'afa n'okufa. Naye yagenda okufa ng'alaamidde mutabani we ndowooza erinnya ye Shaythu yandibadde seezi oba Shaythu ng'amulaamidde awo mbadde ntandiseeko omulimu guno naye naawe ogukola. Kati Shaythu oyo musajja wattu naye yakolako kitono. Kati okutuusa le yajja Ibrahimu alayhi salaamu. Ibrahimu alayhi salaamu n'azimba Kaaba yonna paka waggulu, agizimba yonna paka waggulu. Lam yuthaqif, teyassaako waggulu kasulya, jasi yawanika ekintu ekyo yakizimba bwati naye nga tewaaliwo waggulu awo kasulya. Yes, olwo yagiyimiriza naye waggulu nga taserese. Kaaba nesigala nga bwetyo bweri. Newayitawo ekiseera Kaaba nga yeetaaga okutereeza, kubanga nga bw'omanyi enzimba ey'edda teyali so modern. Newankubadde ng'abantu banga bazimbisa mayinja, bazimbisanga ki era ndibadde ng'ettaka, kino nga si kigumu obugumu obuli awo. Aye ne wajjawo Abawarabu edda be bayitanga ba Amalika ne bazimba nabo ndowooza baamenya ne baddamu ne batereeza ne bazzaawo kiti kyennyini Ibrahimu kye yazimba. Bwe bamaliriza abo aye ne wajjawo Abawarabu abalala be bayita Bajurhum. Bajurhum baali Bawarabu nga bava Yemeni naye baasenga e Makka. Bwe basenga e Makka, mwana wattu gundi ye yabajjamu omukyala, gundi yatwala muwala waabwe Nabbi Ismail alayhi salatu wassalamu. Yawasa omukyala gwe yawasa yali Muwarabu nga ava mu abo ba Jurhum naye nga Bawarabu be Yemeni naye nga basenga e Makka. Kakati abo nabo ba Jurhum nabo bazimbako. Kati ne tutambula. Time bwe yatuuka mu maaso eyo kigambibwa nti Kuswayi naye yazimbako. Kuswayi y'omu ku bajjajja ba Nnabbi, ye jjajja wa Nnabbi ku Abdul Muttalibi. Bw'obanga obaze Kuswayi abeera wakutaano, jjajja wa Nnabbi owokutaano. Kuswayi yagizimbako. Era abawandiisi abalala bagamba nti ne Abdul Muttalibi naye yazimbako, naye nga abasinga bakoma wali waggulu ku Kuswayi. Kati ekizimbe ekyo kyaliwo Kaaba, ng'era kuliko omulyango abantu bajjanga abanene abakulu ab'ebitiibwa bayingira munda ne basaamu goldi, ne basaamu feeza, ne basaamu ebyobugagga
kuterekamu oba baba baleese saddaaka. Yes, baleeta saddaaka nga bw'onolaba essaawa eno ennyimba ezibeera mu Nankanyi 1:10 1:10 kati 1:10 baatwalanga mu Kaaba ne bawa Katonda bamuteera omwo. Kati essaawa eno 1:10 kati fe abakulembeze ffe tugulamu emmoloka ne tuvuga ntuzima amayumba agatunulanga omuntu mu 1:10 naye bali batwalira Katonda muli naye kati essaawa tugata mutuleetere fe abanagituusa so tumanyiwe ekigenda. Yes, kati fe tuvugamu emmoloka ez'ebbeeyi. Kati awo si wenjagala. Kaakati time bwe yatuuka Kaaba we baagizimba Allah alina aya waayitira ekifo ekyo nti bibakkata mubaraka. Bibakka teyagamba Makka, yagamba Bakka. Bakka kitegeeza ekifo ekyekikko. Kati Kaaba baagizimba mu kifo nga kya kikko. Era Allah bw'alibanga abatutteyo kusaba nga akkirize nange ampangire mbawerekere ngende balage bulungi. Amiina ya Rabbi. Kaaba eri mu kikko yeetooloddwa nsozi. Bw'otunula eri yonna nsozi. Kati sayidi zeeno ate waliyo weewali Swafa lusozi ne Marwa nawo lusozi. Kati omuzikiti baagugaziya Swafa ne Marwa obusozi obwo bombi kati paati ya masjidi. Tebukyayi kati busozi bweyawula. Era gwe bw'obanga oli Swafa ne Marwa yesu obeera mu muzikiti. Swafa ne Marwa muba mutambulira mu muzikiti. Kakati enkuba bwe yatonyanga ng'amazzi gava eno yonna eno ku Swafa ne Marwa eno mu busozisozi eri yonna gonna gajjula wano. Era lumu enkuba yatonyanga tuli ku haramu. Awo awali Kaaba mu maaso awo wonna ne wajjula amazzi. Naye okutambula kulaba okudda kunyumya kati nyumya. Abasajja Abapakistaani Abayindi ne bajja ne beebaka mu mazzi ne beevunungula ng'abaana abato mu mazzi. Era niŋŋamba gwe nali ninaanye ne mugamba nti walaba abo kye bali kukola nti ewaffe bikolebwa abaana bato. Enkuba bw'etonya bagenda mu mazzi ne bazannya. Naye wali bahujjaaji abali bazze okukola hijja beevulungulira mu mazzi bwe bati oyinanga nti abo bayinza okubeera nga bamaze ennaku 3 kumpi omwaka guno ate n'okuwera nga tebalabako kiyitibwa nkuba. Ate amazzi g'enkuba gabeera maun mubarakun, mazzi malungi, mazzi ga mukisa. Allah mwenyini agawaana agayita ma'un tahur. Twabasiza okuva mu ggulu ma'an tahuran, amazzi nga mayonjo matukuvu agava waggulu. Era omusomesa wange Dr. Ziyad yali atusomesa lumu ye n'agamba nti amazzi g'enkuba bwe gabaawo tekimwetaagisa amazzi malala ago gayagala okunaabaawo okunywa amazzi malungi. Kaakati amazzi gano agaali galegama wansi eno mukoka n'akandi kukunafuya ekizimbe ekyo ekya Kaaba. Ekyokubiri nti waggulu eno nga bwetaaliyo kasolya. Mwalimu era abagezigezi mbawalabu ebiseera ebyo abajja ne balinnya ne bagwamu munda ne babba ebyobugagga ebyalimu bagenda okugirayo bati gold nga gold wa Katonda ng'ababbe bamututte. Kakati abawalabu ne bakkirizaganya tuddemu tuzimbe Kaaba eno. Kati bwe bakkirizaganya okuddamu okuzimba Kaaba ne bafuna obuzibu, ani anaagimenya? Buli omu agitya ogimenyo okugizaawo bagizimbe buto. Ani anaagimenya? Oyinza okuba nga wakakwatako bwoti Katonda n'anyiiga n'akuzikiriza. Kakati omusajja omu gwe baali bayita Al-Walidu, no, Al-Mughira ibn al-Walid. Al-Mughira ibn al-Walid yali wa mu kika eky'aba Makhzumi. Oyo n'agamba nti nze nja gimenya. Era ne yeeteekateeka bulungi n'agenda n'atandika okugimenya. Era bwe yali amenya
yagambanga nti Allahumma la nuridu illa khaira. Ayi Katonda waffe ffe tumenya naye situnoonya ffe tuli balumbaganyi twagala birungi byereere. Era byagiranga n'agamba nti Allahumma lasna bughatan, ayi Allah ffe tuli balumbaganyi, la nuridu illa al-islah, ffe kye twagala kiri eki kulongoosa. Naye nga kati bwe baalabanga omusajja amenye ajjeko ejjinja erimu alisudde wali, amenye eryokubiri asudde wali, ne balaba nga agenda akkirira bagata singa abadde waakufa yandibadde yafudde dda. N'abalala ne bamweyungako okusobola okubeera nga bamenya Kaaba. Kati Kaaba ne bagimenya, bagenda okumenya Kaaba. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hina idhin yayina emyaka 35. Bwe baali bagenda okukola ekintu kyabwe bakkirizaganya ne bagamba nti Kaaba eno twagala an yashtarika aljamia, twagala abantu bonna babeere mu kintu kino. Era ebika ebiri mu Makka ffenna tubeere wamu. Quraishi ne babeerawo wano. Baganda kati bannaye buli omu aleeta, abaleeta omusenyu baleeta, abaleeta amayinja baleeta, ne bagabana. Kali mu kugabana okwo baganda kati ani anaazimba. Ne baleeta omuzimbi. Omuzimbi bamujja mu Baroma, baali bamuyita Baaqum.